Musajja mukulu ono bamukwatidde mu loogi n'akaana ak'obuwala. Njagala otunuulire ekifo we bali eyo ye loogi mwe babakwatidde. Tunuulira akaana ako. Nsaba ogeraageranye olowooza kali mu myaka emeka ak'obuwala. Era otunuulire n'obukulu bw'omusajja oyo bw'aliko. Ngenda kubaako kye njogera nga sinnaba kunenya mwami ono era nga sinnanenya mwana ono. Ngenda kusooka njogereko n'abazadde. Oba oli mukyala ng'olina omwana ow'obuwala, oba oli muzadde omusajja ng'olina omwana gwe wazaala ow'obuwala. Omuzadde okutoola fiizi tekimala. Omuzadde okubuulirira omwana wo tekimala. Ebyo byonna okubikola bikole. Mubuulirire, toola fiizi. Naye omuzadde zuula nnyo kiki ekimegga famire y'ewammwe ku sayidi zombi. Mulimu famire nga ziyina emize gy'obwenzi. Eyo famire ng'erimu omuze gw'obwenzi. Ffe waffe mu balokole tuguyita omuzimu gw'obwenzi kuba guli muzimu. Kikutikka butissi n'omala okwebaka n'omuntu atasaanidde mu butuufu n'ogamba kati oba ate ono neebase naye lwaki? N'okwata akaana omala okukakozesa ne kikuvaako n'okutandika okwejjusa ate kati omwana oba nkutte waaki ng'olaba ky'okoze tekizza. So kati tuguyita muzimu. Famire ng'erimu omuzimu gw'obwenzi ne w'onaabuulirira omwana ne w'onoomutwala ne bamubuulirira. Nkusuubiza kino nti era agenda kudduka aleke ssente mu ssomero oba agenda kufuna olubuto. So omwana sasula fiizi mubuulirire naye zuula kiki ekiri ewammwe ekibamegga. Bwe gubanga muzimu gwa bwenzi tandika okusabira abaana bo. Kikutula ogambe kyakoma kuffe kirina kukoma kuffe naye tekirina kukwata ku baana bange. Oyinza okuba nga maama naye wazaalira mu siniya 2. Abalala mu P7 nga wafuniramu olubuto, abalala P6 nga tonnakuba mwana miggo. Nga tonnaba kukyawa mwana wo yaleka ssente mu ssomero simanya ayagala abasajja. Mukwano, sooka omale okwezuula olabe ekiri ewammwe kiki. We kiba kya bwenzi omwana ne w'onoomukuba ne w'onoosasula fiizi ne w'onoomukwata nti ogenda muteeka mu boarding schools ajja kufuna olubuto. So kati kirungi nnyo weezuule gwe ng'omuzadde osabire abaana bo obakutuleko ekyo ekiri mu famire y'ewammwe. Awo nvuddewo kangende kukiddako. Waliwo omuzimu ogwa Jezeberi. Ezino paati ezimu ze njogera za mwoyo era abamu temujja kuntegeera. Waliwo omuzimu ogwa Jezeberi ogufugiramu buli mizimu gyonna egy'obukaba. Bwenzi, bisiyaga, bwamalaaya, masturbation, buli mize gyonna egy'obukaba simanyi kwata nte kwata bwana buto ebyo. Jezeberi Bayibuli emwogerako. Bayibuli eyo weba esobola okuba ng'eyogera ku Jezeberi, kitegeeza Jezeberi kati yalibadde mukyala nga mukadde nnyo. Abaali bamusomyeko mwamusomako. Naye Jezeberi olwaleero si mukadde. Jezeberi olwaleero bw'oba wamusanze ali wakati w'emyaka okuva ku 12 katugende mpaka nga ku 18. Alabika bulungi nnyo atiba tewali amusinga bulungi. Alabika bulungi. Naye gye yakoma okulabika obulungi n'okubeeramu emize emicaafu gy'asindika mu bantu kuba gwo muzimu kati. Era Bayibuli emwogerako nga muzimu era naffe tuguyita muzimu. Jezeberi mujja kumbuuza olwaleero omanyi otya nti ali mu myaka egyo. Namulabako. Bw'oba oyagala okubaako Katonda ebintu byakulaga atandika okubaako ebintu byakwanjuliriza weeweeyo. Noonya Katonda. Goberera enkola ze. Ajja kubaako byakulaga. Omwaka oguwedde nalaba ku Jezeberi. Manye enkola za Jezeberi biki ebimuyamba okudda obuto naba nga Eva alabikanga muwala muto. Enkola ze zonna. Bw'oba olina omwana ng'akola masturbation
musabire abaana, musabire abakyala, musabire abasajja. Oba omuntu yenna alaba vidiyo eno nga wali okoze ku muze gwa masturbation okwematiza, kankubuulira omwoyo gwe gye guli. Abantu bangi bali ku nsi kuno nga batambula naye nga bayina mubiri ng'omwoyo gwabwe gwina gye gwasibibwa. Ng'okimanyi wali okozeeko ku masturbation wali weematizaako, ngenda kukulaga omwoyo gwe gye guli. Kiri gy'oli okumala okulaba vidiyo eno n'ogwa ku maviiviigo ne weenenyeza Katonda n'osaba ekisa n'omusaba akusumulule. Katugeze, ngenda kukulaga omwoyo gwe gye guli. Nti guno muti munene nnyo, muwanvu, guliko amatabi. Omwoyo gw'olunaku lwe wakola masturbation lwe weetandika okwematiza, wasibibwa muno n'osibibwa muno emiguwa, ne bakuwanika ne basiba omwoyo gwo waggulu wano ku muti. Olebeeta bw'oti, ebigere tebituuka ku ttaka. Njagala owulire obulumi omuntu bwe bayinza okusiba muno emiguwa ne bakusiba ku muti n'olebeeta naye ng'ebigere tebituuka waggulu. Oba osobola okumalawo essaawa eziwera 2. Obulumi bw'oyinza okuwulira awo. Kati balamu okuva olunaku lwe wakola masturbation n'olwaleero ng'okyamukola, oba olunaku lwe wamukola emyaka egiyiseewo nga teweenenyanga. Omwoyo gwo guli eyo musibe. Bye njogerako nabiraba. Mbagamba nti zino paati nzogera naye zaaba ab'omwoyo. Woba oyagala okubaako Katonda byakulaga, weeweeyo mu maaso ge n'omutima gwo gwonna munoonye. Goberera enkola ze, agenda kubaako byakulaga. Bye njogera nabiraba. Njagala okukulaga gwe omusabi n'omwegayirizi. Kiki ky'okola ku paati eno buli lw'osaba ne weegayirira ku lw'abantu abeematiza. Buli omwegayirizi n'omusabi lw'osaba Mukama saasira abo abeematiza, yamba, saasira, sumulula, n'okaabirira Mukama ku lw'abantu abo. Wabaako Mukama basaasira ne babasumulula okubajja ku muti. Obuzibu we bujjira we wano. Abantu abo abasumuluddwa ate mu bo mulimu abaddamu ne bakola omuzoogo